Ekyokubiri era nakyo kyakwata akati omwaka guno oguwedde ensonga y'ababibanja okufuna okusa okuva mu bannyini ttaka abagenda okwewola. Kyo nno kyayugumya banka nnyingi kubanga zibadde ziwola ab'ebibanja bangi nnyo nga otwala endagano nga bakuwa ssente okutuusa juzi kooti bwe yasala nga waliwo omu yagenda neyewola. In fact misango gyali ebiri egyafumira mwaka gwe gumu. Omwami omu yagenda neyewola mu banka bwe yamaliriza ate ekibanja n'akitunda. Gwakiwadde n'agenda mu Buganda Land Board n'afuna olukusa okukigula n'afukola n'ekyapa. Oli baamuwa ssente yawaayo ndagaano muntu y'omu n'akitunda bwe yakiguza ye n'atereeza obusenze bwe. Kati banka bemala okutegeera n'egenda mu kkooti. Byakomekerezebwa nga banka efiiriddwa kubanga yali ewoza omuntu nga tefunye lukusa kuva wa nnyini ttaka. Musawo gwali gw'amaanyi nnyo gwanyenya banka era ne badduka emisinde ne bajja mu Buganda Land Board balabe tubasomesa ekintu kibeera kitya, olukusa lubeera lutya. Era omwaka guweddeko nga tubalungamizza nnyo tubalambise enkolagana eyo erina kubeera. Oba ow'ekibanja omuwa ssente kakasa nti nannyini ttaka amanyi ku nteekateeka eyo bwe ey'okuwolamu. Tetugaana abantu kwewola, bantu beewole naye balina okutereeza obusenze. Kaakati ggwe abadde ayagala okwewola ng'ate okutereeza obusenze toyagala kikola, kyategeeza nti okusala n'ennambika kwa kkooti kwa kifula kya buwaze ggwe ayagala okwewola ate okwewandiisa n'okuwa busuulu. Nakusooka kwewandiisa. Tosobola ate kufuna lukusoolo nga busuulu tomusasula nga nnyini ttaka takumanyi. Ekyo kibadde kinene nnyo mu mwaka guno era kikutte ku bantu bangi. Nsaba abali eyo abataakitegera nsaba nammwe mukigenderere mutereeze embeera eyo.